Mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 olukiiko lwa disitulikiti y'e Mubende lwayisa obukadde bw'ensimbi 5 okugaziya bwaddi y'abakyala bwe bazaalira okuva ku bitanda 4 okutuuka ku 8. Omulimu guno nga gwe gwavaamu ekizimbe kino kati omuzaalira abakyala kyokka nga bw'okituukamu oyinza okugamba nti kyangaala. Kino kye kyasitudde abakulu okuva mu kakiiko akanoonyereza ku nguzi mu maka g'obwa pulezidenti okukyalako e Mubende okumanya omulimu guno we gwatuuka. Kyategeerekese nti atwala ebyobulamu ku disitulikiti John Bosco Sendi Kaduwa ng'ayita mu dipaatimenti ekola ku by'okugula n'okutunda ebintu bya disitulikiti basalawo okufuna kontrakita anaasobola okukozesa obukadde 33 obukadde 17 obwafikkawo nakati mpaawa manje buli. Nga bazudde bino ab'akakiiko ka State House Anti-Corruption Unity basabye John Baptist Muzibira wamu ne John Kamya akola ku by'okuzimba bannyonnyole ebyaliwo mu kuzimba ekizimbe kino. Bano bakazizza abakulu bano okubannyonnyola ensimbi obukadde 33 kye zaakola kyokka nga beemagaza. Ebitanda mu kasenge kano bye tulabyeko byatalagga nga n'emifaliso tekuli wabula ate bozza amaaso waggulu embaawo zaavunda. Abakyala be twogeddeko nabo balojja ennaku gye balabidde ku ddwaliro lino omuli empewo ebakommonta nga n'ensiri tezibataliza. Ekisenge kyonna kyakyangaala. Ekiro ebitanda tulinga abali wabweru ensiri empewo ojja n'ojja okuwona oze olwadde naye n'oddayo ng'oli muki ndwadde. Akulira eddwaliro lino George Ndagishimana atubuulidde nti abakyala bangi abazaalira wano beesanze nga bafunye ebirwadde naddala ebiva ku mpewo. Tufunye ekizibu ky'abakyala enamba nnyingi y'abakyala ng'aze okuzaala oba n'omwami we oba lusinga lyeka naye bw'alaba wagenda okuwumulira ng'amaze okuzaala n'addayo. Embeera eno yawaliriza akakiiko okulagira abantu bano bonsatule bakwatibwe nga mu kaseera kano bakyakumibwa ku poliisi e Mubende nga bwe balinda fayiro zaabwe okutwalibwa mu kkooti. Emmanuel Bunya ow'ebyamawulire ku kakiiko kano atubuulidde bye basanze birumira. So tugenza okutunula mu nsonga endala nti abakulu bano baatuula n'abakulu ba disitulikiti ab'enjawulo ne bakyusa mu BOQs. Ate okukyusa BOQs kyetaagamu okuba nti oyo kontrakita omwongera ssente. Akulembeze mu kitundu kino basanyukidde ekya Anti-Corruption Unity okukwata DHO n'abalala kubanga baludde nga balaajana. Kakati kye batukoledde olwaleero ne bakwata DHO ekyo kya bbeeyi era buwanguzi bwaffe. N'olwekyo twagala kubasaba era bamukwatire ddala alage ssente zaalagawa. Akakiiko kano kakyalondoola ensonga ez'enjawulo mu disitulikiti eno omuli n'ensimbi z'Ebola wabula nga kasanze nga n'emmotoka ya COVID-19 eyaweebwa disitulikiti eno ate yaweebwa ssentebe wa disitulikiti nga yagikozesa. Barbara Nalweiso agaffe eyo ku Spark TV.